Leero akakiiko akavunaanyizibwa ku by'embalirira ku ludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti kawaddeyo alipoota yaako ku ngeri gye kabadde kakolamu emirimu gyako. Akakiiko ke kamu kawaddeyo obukulembeze eri akakiiko akajja wabula ne kabalabula ku mivuyo n'obuli bw'enguzi ebifumbekedde akakiiko kano. The 14 report was occasioned largely by poor attendance because of an election year. Madam Lope, you know that when people begin thinking of how to get re-elected, they don't come to the parliament, they don't come to the house, neither do they come to committee meetings. Okusinziira kw'abadde ssentebe w'akakiiko kano Alice Alaso, enguzi kye kimu ku bintu ebifumbekedde akakiiko kano ekiviiriddeko n'emirimu egimu obutatuukirizibwa. Alaso annyonnyodde ng'enfunda eziwera wabadde aweebwa enguzi wabula n'agaana. When I first went to PAC, in that first week of starting to consider the PAC reports, 7 accounting officers offered me money. I don't know whether they sat in a meeting, but every time they sent somebody, they came with a figure of 300 million. So I would have been 2.1 billion shillings rich in 1 week from the accounting officers in this country. Yes, ssentebe omujja Angelino Sega asuubizza okukolagana ne banne era n'ategeeza nga bw'atatidde okukangavula oyo yenna anaagezaako okwenyigira mu buli bw'enguzi. Ulira mu lwatu enkola eyange sikkiririza mu bintu ebyankukutu, sikkiriza mu bintu bya kukkirizaganya emabega w'oluggi, sikkirizagana n'ebintu ebitategeerekeka. Awali amateeka, awali enkola ennungamu, awali ebiragiro, awo we tujja kukoma. Akulira oludda oluvuganya gavumenti Winfred Chiza y'abadde omwogezi w'omukolo guno era n'ategeeza ng'oludda lwabwe mu bikolwa eby'okuwaayo obuyinza nga tewali kusika muguwa. Now seeing the real transfer of power from the Honorable Alice Alaso to the Honorable Angelino Sege. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa, Amalindi. This is Kingdom TV.